kati gwe weewuunye omuntu n'ova ewakaawo olina babalaba nabo ne famire zaabwe zibalaba nga bantu ba bulijjo bakeera ku makya n'emirwano bagira naye wallahi ng'emirimu gyabwe kubba bantu ng'ate basanyufu nga naye bo nga ati gwe baakwata waakutegeera ekyapa ekyo kyava mu mannya gaani bakyabaliko twawulidde waliwo eka bweziti 7 ziri mu kyanja famire yo omanyi obuzibu bwetuukiridde omanyi kye bayita eka 7 mu kyanja ekitono ennyo buli eka gikwata ogiteeke ku kawumbi kamu kitundu you are talking about billioni 10 n'okusoba kati omuntu okujja okuyingira mu billioni 10 olowooza yakedde bukeezi abapulaninze nze natuuka ku poliisi nga ne poliisi buli omu antunuuliranga bw'ayagadde you'll be amazed ate nga bwoddaawo akola ku musango bw'aba agira bw'ati ng'agamba oyo tumumanyi ogambye eki mumumanyi naye nga bw'omulaba wano nga ba entaringa omusango gwe baguyingizanga omuntu oba fresher yes ebungereza bw'oba ozizza omusango nga bagukusalira bakugamba nti no repeat offender oba first time repeat offender bamusiba kyanjawulo wazzaako kitegeeza gwe oli muzzi waki tewayiga oli muzzi wa musango yes era muyinza okuzza omusango gwe gumu ne first offender ne bamuwa warning oba ne bamusibako katono gwe ne bakukaliga okikoze okimanyi n'ekibonerezo kyakyo kati how can amateeka okubaawo nga gatambula ne mumanyi omuntu nti no repeat offender n'atuuka ne mumuwa reception y'emu naye mubaamu lwobo mulimu abantu batte otuuka entebe ne bakugamba nti nga n'ababbi baawo baba bamanyi ogamba ono gundi haye yayingidde mu yago they talk about it casually ne baga hawe yakwata eryagundi nga mulimu n'ababamanyi nti balwanyi ng'amanyi ne their levels alwana kutuuka wano bw'omuyisa wano ojja kuba omumazi naye n'agenda ku poliisi ng'ajja kugamba agenda mu kkooti eyo dark world abantu tebagimanyi but it exists where abantu weebali ne gwe video mujja zikwate wabanga waliwo abakutte abaali erumuli be bali ewange bogenda okusanga enamayumba nga omuntu abajja wano abazza wali kitegera is a cartel gye bamanyi obungi naye ogenda kwewuunya nga abakwasi b'obuyinza atunako n'agamba oyo nno abaana abo abagize wano nze waliwo babange be baatwala ng'oli agamba oyo omuvubuka yali ate mukwano gw'oli gwe baakuba essasa erutembe era ne tumubuulirira kati olwo nga babadde mu incident ate eri amukubisa essasa ewange so you know this person omumanyi nti repeat offender naye nze yamukwata ne mutwala ne ku poliisi namutwala nze nga complainant we baamaliriza okukola statement nga ye complainant am the defendant ne banzijamu engato ne banteeka munda mu poliisi nga gwe eyali complainant ngoli yana okuwa defendant gye byakomekerera we baamala okukola we wajjanga complainant you ended up nga nze mulese n'omulese ne oba bagenda okumaliza okukola statement nga ye complainant gwendeese nga gwalina okwewoza nga nze yaloopye era baamugjawo ne bamutwala mu ddwaliro nze ne banzigulira akaduukulu ne bakateeka gabagirobeera ate tugenda okutuuka ku poliisi nga baatuuse dda mukompa betalanga namutala omunyageko ente ekiseera wallahi njagala batambule bajje ku ttaka lyange kuba ebirala byonna nsobola okubireka naye mulimu olutalo lwe nagamba nti duno nina okululwana paka even last week
ye last week leero lwakumeka weekend bagendeyo okubalina omuntu gwe batwalayo oba baŋŋamba yaveeyo bweru yajjaawo ne Range Rover bazze kumuguza ttaka same group ku ttaka lyennyini liri eryange lyetwabajjako kati bo bagenda okutuuka nga babagamba ettaka lyagi bakaluba nga bomunye omuntu bwakoleza due diligence naye ate naye yankubira simwesiga it might be part of the group nga baagala kumanya oriactinga otya nti oli aŋŋamba erya 3 naye nze mbagamba 208 nemugana naye gwawe ettaka lyerumuli osobola okuliraba nti osobola okugulawo eka ku miliyoni 208 bakuvuga speed bagenda kukola ki bagenda kubba kakati eka awe eziriwo ennya bwe bamujjako 3 babayita baba tutte 1 kawumbi kamu n'obukadde 2 kakati bw'omala oyo okumukwata bw'oba omaze okuzimuwa ne bw'omutwala mu kkooti ajjako 2 ebigenda okwoza omusango ne mutandika okulwanagana kubanga ye waaba atoola wabeera waliwo kyekizibu kye basanga ku bantu kati just imagine eyo family oli n'agenda najja ne batundako butunzi hafu ne babanga bafunye biliyoni 5 kati eri ettaka lya family kange kakira kyaffe mmwe ne bwe mufunaafuna looya nga mumugamba abalwanira olwo olutalo ebya family ne babasaba miliyoni 5 zikaluba okukola ki okuwaayo alina obuwumbi obutaano agenda kukola ati wamma muli otya abanyabo ne basebo mwasuze mutya musibye mutya yonna gye musinzire okutulaba n'okutuwuliriza mwebale nnyo mwebalire ddala abatambudde naffe ebbanga lyonna nga weetuli nga tukola Fazili Entebe obaddewo bulungi nnyo Jamila n'abalala mwenna buli omu gy'osinziira Team Amsterdam abali mu US abali e Bungereza abali e France abali wano mu kyonde ky'Abawarabu wano ate n'abali wano okwabo ku butaka ekiri ewa jjajja muli mutya jjajja amukulu yabaga jjajjaabwe ogaba mukulembeze yaga jjajja waabwe mwasuze mutya bannange mwebale nnyo mwebalire ddala gundi yaddi eya real estate weekend ejja weekend badde eno naye tulabika tugenda kupushingamu nafunyemu ka emergency ka emergency kati olunaku lwalujja bategeezebwa tuba tupushingamu just 1 week kati next week tugenda kubeerawo wano about real estate osome otegeere agirimu ayagala ogiyingira ayagala okubaako n'ebyogikolamu n'okutapingamu omukono obeeko n'ekyojjamu oba kyosupplyingamu buli kimu kijja kubaawo bulungi nnyo mu ngeri emu oba endala nze Sesanga batte the great 18 kati awo nga 18 buli kimu kijja kuba tereere nga nnyindo ya ntera talatibu nga luwombo lw'amagi twakyogedde haji wanje soko batolere ku salamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh twali tugenda nga tutandika ngo tugamba nti ennyimba z'abasudde ze mwaliirangako akamere ze mwazanyirangako ze mwakubirangako omupiira ewaka ebukotaawo twalinanga kaseti nezinala ebiri gumu ebiri rawundi guti kati wano wakati we bateekanga ka compact kakati nga eddiiro tetuliyingiramu ne dining tetubiyingiramu ebyo bisibe babigulawo abagenyi bakoze eki abagenyi bazze eddiiro lya omukulu nga yagala okutulamu awumulireko naye mwennyini nga tatuulatuulayo kati yali yazimba yalina eddiiro eddala ku zaidi zeeno kakati nga yali yakookerako ku nnyumba enkadde kati n'ateekako eddiiro kati nga liri eddiiro main tuliyita ddiiro kati eno gye tutuula nga tuyikiyita kiddiiro kakati ebibamba biggwera eno ne bwozannya ne bwenya n'essooto kati nga kye bakola eri kaseti bagiteekayo yeebeerayo ne babikako akagoye akeeru ne babikaaga waffe twakatambaala yaffe teyali yakubikkako yali active kakati nga oyisaamu bw'oti omukono n'oteekako wali eddinisa amadinisa gabanga gagundi nga kwegalimu ebyuma kati nga osika busisi bw'oti eddinisa
ne bali noyisaayo n'oteekako yamanda yali connected yali connected nolionkola baawo ekizibu kakati enguliko nesimbuka naye nga basudde obadde wano nga tutandika n'obuyimba basi dunia nanziri wakawulya kaako munnanga omwana ono nanziri namuzaala walo nemubutano ataata nakutya ekyama ekyo bwe kukikkisa ati nanoonya bwembita bawembulwa nako yansi yentuusizza wano nga ntuuse n'okufoola omwana oyo konza omusaayi gw'oli kanguzaawule omwana waluleera ensonga eyo yendeese okategedde kati ng'obukuba ne bakubako basi dunia nga basebatta biseera ebyo nimiro y'okubuganga nga balina ku makyawe bagenda ne bakuba obulango ekizungirizi kireza Fred Sebata ne bama tendo promoted singers nga betutambuliramu era mulimu kati n'abayimbi mutawulyako nga basegamwenge esegamwenge mpya mwogera in fact baga nti muyimbi mu Uganda asinga obugagga ye muyimbi mu Uganda asinga obugagga yakola ebibye n'abiteekawo nasirika abaana alina 10 kyekimu ku byobugagga oba abaana bugagga nga ozadde balamu naye ye ng'omuntu agaye abaana alina 10 anti kaka bw'ozaala abaana abalamu mu bwongo kya bugagga bw'ozaala emitwe emifu nabo bwavu kuba bakufuukirako ensonga ekutwala buko buli kamu konna koolina kati Segamwenge oyo yaliwo yani awo omulala yaliwo mulimu wano bemugenda mumuteeka gundi oyo Mukaabya twamumanyangako Kayanda ate Kayanda nga tebamuzannye waffe kati ng'ennyimba ze baziwuliranga eziwemula ku baana kati ezo nga tebaziplayinga tebaziteekako waliwo awo gundi wafiira walwalira Kasozi Livingstone olwo naye afulumya Nalweyiso hiiti ebaawo komawo nyambe kati akonekako nga ate munnange bato kati abo babeera bato ne nzijukira muzeeyi yagenda ne Hajati maama n'ayita ne muganda we kitaffe Abdarazak naye n'aleeta mukyalo ne bagenda egundi mukivulu ne bagenda Namboole Nakivubo nga gundi Lord Fred Sebata akyaza kabaka naga nti bamusiima omutanda yasiimye olwo Sebata amuyimbiremu Allah era likodi Sebata gye yakola kusinzira n'emyaka egyo sikiwa nti eridda nga nkugaye kyali mandatory muzeeyi n'asituka nakirabako gumwera ne mbulamu bwange tekyadda naye omanyi nti ekitiibwa ekyo ndoza kyasigalira myaka egyo kubanga bano bonna abazzeewo kabaka basiimye okoola amannya gaabwe nga bannabitone basajja bayambala amakanzu gaabwe ne bayambala amakooti bamaama baffe bagendera mu ziggomesi ensi nekulumulukukubule nebweya bagenda ne batuula beenasiimye wandiga lwakwata mu ndago mu maaso g'ensolo eri ezikirsaabasajja namunswa amagulu seggwanga musota ffe tuli bwana buto nga tutunula butunuzi kati mulimu abo abayimbi tebalidda ng'ate batono nnyo in fact we tuvaawo ekintu ekyalinga ekikyukamu gyali mirembe gya Umaru Katumba Umaru Katumba olwajja ne ba Emitos kati ayimbye Umaru tokkiriza nga agiraawo babeerako awo bakubiranga waliwo we bwayise we bagendera nga ne bayimbirako nga muvubuka mutonga ayambala gundi eno yayambalanga ka mask kagundi kaki glove ng'era bw'aba ayimbo alinga Mike Jackson nga alina n'abaana abato be yayimployinganga nga bayimba yali kololo high ng'abaana abo mwe balinzijukira mwalimuuko n'omu abaali bapangise waffe
bamuyita Morini kati Umaru n'atinta nga n'ekirolo TV tulina wemu mugenda bwe muti okumaliriza obuyimba bwa Umaru nga bukuba TV kakati nga ze ziringa ate ennyimba ezireeseemuuko ku maanyi okuva kuba old Basebatta abadani mugula abaali bannannyini kintu kati olwo omuvubuka ono Matiya kakumirizi kati olwo omuvubuka mupyanga yakiyingiddemu naye lumu tuba tuli awo nga tuwulira Miranga Umaru Katumba afunye accident kati omuwala oyo Morini omu ku bapangisa abaffe jjukira ebiseera ebyo tewaali ssimu amawulire gatuuse abeewaawe batandika okukuba emiranga bagamba nti n'abayimbi n'abazinyi bakoze eki mulimu abafudde gakyajja buzzi nga batandika kukuba miranga tetunnamanya gagiranga ku foot gagiranga ku bigere kati agaleeza mulina omulinda ddeyo aleeta amalala aleeta amalala naye wagendeyo okuddira agende twawulidde bubi nga mukabyeko agawe ekitumusigo kikuttaawo yakiyiseemu dda n'ebintu byedda era buli bulo engenda nensomesa wano enkulaakulana neŋŋamba abavubuka b'ennaku zino mwegerageranya mutya nti nno mulina okufuna results ezifaanagana ne bajjajjammwe bye baakola nga ffe twakeeranga ano bamuzeeyi bw'aba banaaba n'olumbe olw'e Masaka nga bakeera ku makya waswa togenda kukola kwata kadi ogitwalire taatawo ow'egundi gwe gundi gitwalire ab'ennyumba ya gundi n'agenda mu paaka n'alinnya takisi n'agenda kati okitegeeza atutte transport tagenda nakola atutte transport atutte obudde atutte amaanyi alanga lumbe abika kakati omulembe ogwaffe gwe tuliko ofomulating WhatsApp group n'osukuma dakiikezi kakati ebintu ebiriwo mu mirembe gyaffe bigonzezza ebintu bingi nnyo nti results z'emyaka gyaffe tetusobola zigeraageranya ne results z'abali abantu abakadde ebyaffe birina okubaawo nga birabika ate mu bwangu obw'ekitalo kaakati sebo oyo obadde okyamujerega amawulire gamala ne gatutuukako era we zaawerera ennyo nga tumaze ez'ekiro nga tumaze okukakasa kaakati olwo ku ssatu awo nga Beatrice Akera atuuka good evening UBC UTV n'agasoma bagenda okugasoma emmotoka bwe yagwa Umaru Katumba ye yabuukamu bw'abuukamu gwe yafootola kati ate eyo gurupu mwe mwali bagundi mwe bali bajofule Lutaaya mwe mwali bajofule Lutaaya kati olwo Umaru afa nabo bagenda mu nsasage tebamanyi kikiddawo nga nabo batandika gundi oyo Geoffrey Lutaaya yatandika kyobadde emitos era bikayalidde emitos nga baana bato nga nabo balaba bagezaako kupanga bupanzi nabo bakyayiiya bulamu kaakati ng'ate waliwo negundi endala Diplo Segawa abo nolina okuba amanya ng'ogerako wali naali bunnamwaya Diplo Segawa nga alina eddoboozi ddene nnyo bw'ati ng'akooloobya kati olwo ka competition kagenda kayingiramu olokozi ne Jimmy Katumba yali azze Jimmy Katumba ebiseera ebyo nno yali tapoyolooza Jimmy Katumba yali mu diplomati yali luwedde ku mpagala yayimbanga ennyimba ze naye nga za kusaaliza ajja n'akooloobyamu awo nga yasetinga standard nga ye n'abula yali executive kati kiringa bonaalaba ani ono Maurice Kirya gundi ani ono Alex Mukulu omulaba bwe yazanyanga emizannyo gye ng'agizannya n'azikiza kati kati ng'olina engeri gy'omulowoolezaamu nga yateekawo embeera emuweesa ekitiibwa akola bimunyumira kati nga ye nga alina feesi eya legend gy'atwala oba okitegeera ng'agenda n'abikola n'azikiramu kati ng'era ateekawo branding ye nti bw'oba omwetaaga ennyonda ng'ebeerawo bwe mwetaagidde wajja n'amala n'agenda era olaba ne kubya Chogamu bamuyita
kati ye neyeetundanga artist ow'ettabu sebo twabangayo mubomoli eyo nga ate binotegereza ebintu sebo bino nabiraba kati okimanyi nti oli bwakuwulira myaka 2015 aga nti Haji nga mumanya akola research kumbe waliwo nabirabako wabirawana maaso olowooza okuwangala okutukana emyaka 4 mweno ogiyita mitono ate kati bw'osituka ng'okekejja natutandika ne stress ennuma te awukuze otandise okugendera oba otandise okugendera emyaka gyegyo kale bwe tutandise banyabo ne basebo tubadde tulina okuyitira kaawo omanyi ebintu byetugeramu leero bya stress baddayi Haji olwaleero obudde bwe tunaawayo sibumanyi Fatuma yakomyewo mu episode because tuli mu Fast and Furious kati bwebeera film Fast and Furious Fatuma Namatovu Rose Nagawa yeyita kiyinyi ddala alina embabazi Kemirembe Fatuma is back mukomawo yabbulukidde wano mu kibuga kyanja acres 6.89 acres tukunukirizamu eka 7 bantu bubugaseka amakubo na biki eka ziri 7 azagala waliwo omwami awo Musoke aba family ya Musoke ekyanja awo kutidda ku mbuzi twabaddeyo story twagikoze naye okutemeramu akatono yajja yali Easter Good Friday lwe okutaano nga Easter ya kusande obudde nga bukya bajja abantu nga balina ebyambe balina mashini ezisala emiti balina buli kimu nga bajja babagalidde emiggo ne bajja ne basaawa kubanga ettaka kuli emiti emikulu ejedde eminene emiwanvu ne bagisala kubula jimalako bajja ne force wera abantu nga 40 ne basala ne bakola buli kimu be bakola buli kimu awo bawaga abanange kiki paka abamu ne badduka ne bagenda ku police awo ya nange tulumbiddwa naye okumanya balina speed bagenda okubayimiriza ndozanga ku eka nga 6 nga eka 5 emiti bagisaze okumanya bajja bamaliridde onaasindika guno nakola kakati ku Easter kabwejumbira nayingirawo mu motoka kika kya Nuwa eyo yagizenga ni leero manya gira zasumulo osune lika byoyagala leta najja okusooka yabagamba asindikiddwa ekitongole kya police ekikola ku nsonga z'ettaka okuva ku police ya Kira Road Police Station njagala okumanya about whatever happened yesterday tukole wano mumbulire mukyaze ekitya biki yamunaye ne bannyonnyola omuntu bali kumbega abamala okunyweraga nga nagenda ku police mulete n'ebiwandiiko byonna ebikakasa obwannannyini oba ettaka lyammwe gwanyumizaage ala yayingira di police ono si gwe twalaba ku ttaka lya Haji Bakaluba omuntu ono twalabako Bakaluba ng'amupositinga agamba mubbi wa ttaka ate wanazenga musirikale ngaati kiki bwe yamala nga abagamba nze ndi wa Luganda lwoye yaguza kitammwe yaguza kitammwe nze ndi wa Luganda lwenze omu ku baana abaasigalira abali eyo mbadde eyo lina ettaka lyaffe era agenda obyogeranga n'emiti gizze basimye ebinnya bakuba ekibaati talina budde yakyuka amangu ago nava mu bwa investigator n'afuuka nani n'afuuka beneficiary ne waffe yasooka kubeera wa family n'abaana n'afuuka muguzi leeta emboozi erutembera sobola kubeera akola mu ofisi y'ebyettaka wa Kiso district si luto kaakati namugala nedda nnyabo wano ozze kubba ttaka bulijjo tukulaba ne Haji Bakaluba yakupositinga Fatuma Namatovu byotugambye si bye ebituufu naye kale kasita muntegedde
kati twagala ttaka lyaffe okufa n'obutanyagwa baana mukubawo libaati mukubawo muyite wano n'abalagaawo okuyita n'aleka eno ewali ennyumba n'amalaalo anti abooluganda mukalanira nnyo ebijja byaffe abitutte talina gy'atwala magumba yabireka eri ku bijja kwennyini gwayitalaga erisigadde eno lyonna mukube ebibaati tutwale ettaka lyaffe paka poliisi lwe yabiyingiramu ebibaati baabijjeewo ne bagenda ku poliisi okugira wali bagenze mu ofiisi ya CID tutuule biki sikirinaako obukakafu naye eyatunyonyodde bwe yatunyonyodde nti ng'ate CID alina engeri gyakukutamu ne Fatuma kasita yagiraawo mukuba ebifaananyi baabali mbalengedde essimu ne bagimuggyako okuba tukuba otya ebifaananyi wano tuli mu baterereza nsonga zammwe gwe otukuba bifaananyi nti ate nga mukolagana ne gwe tulwanagana naye tolina lukusa ku poliisi tokirizibwa kuba kifaananyi naddala nga waliwo CID nti naye ate obadde noona atubba nti ebireke gwe bino bireke tuteesa kyemugenda okukola mugende muleete empapula zonna buli lupapula lwemulina olukakasa obwannannyini mulutuleetere wano fe tululabemu tutulemu tulabe ttaka lyani naye bano baganye okutwalayo empapula kubanga ate munaye olwomanyani alututte ekyapa ate bakakikyusa kati muzeeyi bwe bakola ekyapa nga abantu bedda obwesigwa bwaliwo yakiteeka mu mannya ga mukyala we ye mukyala Zaalwango n'ate omukyala ye yasooka okufa kati omwami najjanga administrator n'abaana ababiri be baalonda naye ne muzeeyi n'afa mu 2000 ejja abaana bano ne basigalako bano kati ba administrator ne basigala babiri taata yafadde 2025 mama yafa 9 oba eyo bwe watyo kati babadde bamaze buli kimu ebyapa okubitereeza buli kimu nga ekyapa kizze manya gabano nga bali mu nteekateeka buli omu emuwa omugabo gwe awo wennyini Fatuma we yayingiriddewo nemmanya omwana ono alina lumanya ndira kino kyekigenda mu maaso kwega yagidde musaawo eyokugabana nja okugamba naga nange temuntwalako munyago nange nina okukola ki kakati we yazze nga ttaka lyani lirye yaguze lyatata tebalinaako wadde oluganda wadde olunyankole wadde olukiga wadde oludinka naye yabagamba wa famire yo ye yaguza musoke eyafa okitegedde kati nga gwe oli bwajja nagamba nti nno eyaguza Ssekimwanya ettaka gwe n'akuzaala nti kati oli eyaguza Ssekimwanya ettaka ono wa luganda lwe kati yaliguza Ssekimwanya etaata wange yalitunda mbukyamu Ssekimwanya tuzze kunula bintu bya jjajja waffe azze kumaliriza nkaayana z'abafu azze alina omusango gwajjiddeko lifarensi atalina alina obujulizi nti ettaka lirye yafunyeawo ka special title ne special title ne wayita yajja ka special title oba azijjawa ekimu ku bizibu bye tulina bwana batte ensi bw'eba eyinooneka osooka kulaba kati abantu nga ffe aboogera eby'ensonga ng'abantu batuvuma era baba tebaagala tubeerewo olwansonga nti tugezaako okujaabulula obusiru bwabwe balwana nnyo era olugira bwati kyova yakugamba nti naye oluddewo nnyo ng'oyogera wali badde oleka naye towulirangako musiru nga bamugamba nti alekerawo okwogera lwaki lwansonga nti ebigambo olumu bye twogera biba by'amagezi ate entegeera yaabwe tesobola kutwala bigambo by'amagezi for a long time kati mbasumbulwa gye twali badde nga tusaggula tunoonya abantu abategeera tegundi tumufunye kyova olaba abantu abategeera oli bw'ategeeramu ng'amanya nti abasiru bonna tosobola bategeeza dduka okimanyi ekyo abantu abaagala okwerwanako mu nsi baba bagamba nti gundi bwe yafuna teyajja kutuyamba twerwaneko
naye bw'omala okufuna ate bw'ogamba nti nzize kuyambako ng'agamba ate abagagga tebalina kweyisa bwe batyo okimanyi nti yentegera y'abantu abayabayaba kati otuuka butuusi kiseera n'ogamba naye bano obwongo kwebuli ddala kikye mwagala bw'omuwa nti alabika ampeesezza kwemanya kweraga bw'otamuwa nti abo balina emitima emibi naye ekyo tekitujja ku mulamwa tusigale nga tukolagana oba nga tuyamba abo ababeetaaga kubanga tetutunuulira batategeera tutunuulire bakola ki bategeera bino ebintu olaba ebizibu nga bituuse ekizibu ekibeerawo be bantu okuba n'embeera ya zirinda bwolwange ate awamusiba emmere okitegeera gamba webituuka nange ndikola ki nduwe kitaliridde nnyina ntirinda buke erinda buke tunaabiraba bw'abeera owuwo osituka kiri ekyo kyennyini kaakati ebyo byolaba nabiyita mudda naye we baatuukira okunzibira ettaka ensi yonna yanvuma nga mpoggana bannange banziba kati ekizibu nze kye nalinanga okusooka mu society kasita bakuneeminganga nti oli mugagga tokisanyukiranga kinakuwaliremu lwaki oba okima ebizibu nze nasika ewaffe na mukwano gwange bamuyita Hamuza yajja okundabako ekiro yali avudde Landa lyo ngaddayo najja okundabako bwangu ansiibula ndage ne pulaani ye y'ennyumba agende naŋŋamba bakulonze ku busika naŋŋamba okimya emitawaana osikira bizibu saakitegeera we baatandika okuncucumya ne ntandika okuyiriba ndowooza ntwala buvunaanyizibwa lwe nategeera kye yali akola ki kyategeeza with the power comes responsibility ewali obuyinza wajjawo obuvunaanyizibwa ewajja obuvunaanyizibwa wajjawo obuyinza authority kati abantu naturally they hate authority kati buli lwobanga olina amaanyi gakosa abantu oba galeeta fitina era ng'oyagala okumanya fitina bweruma olaba muntu kwogera bintu bya kijinga ate naafuna abamuwuliriza n'ogamba ddala okakasa kyekyo nina kyenjogedde naye nga oli kati batte oli ava gyavudde n'avuma agibakalula naye oli nga omulaba asashoni ye ali kuyajja tulina naffe okumwogerako naye nga amagezi g'omuntu omutuufu yali badde aga kale waali naye olina kubanga ovuma kati ensi gye tutambuliramu abantu tebamanyi ate era abantu tebategeera kigambo nti n'ensi yali badde ennungi ideal world yali badde etambulira ku kuyambagana kati bo ddala ffe wano abaddugavu abatambulira mu buyunike twemanyiiza ekigambo ky'okutambulira mu kwemenyaamenya nti ekibi ekituuka ku mulala essentially kiwa omulala ate essanyu kati olaba we nabayita wano erumuli awo nga bantwala abantu kye basooka okwogera bagamba no money comes clean nti teri muntu afuna ssente ne zijja nga nyonjo nga ziri makubo matuufu kaakati obwo bukyayi obwakwatibwa abantu abatalina nti we bigaana aba alina okulowooza nti abalala bonna balina alina okufuna ekyekwaso abo babbi era kwagira bwatu babba mataka era nagenda okulaba nga batandise okunkola mu vidiyo batandise okuteekawo bavloggers batandise okunnyonnyola haji nga bwabba ne bibeerako naye Mukama Katonda yabanvuunula bonna ne batambula either ze babasasula zaggwayo oba munda yaabwe baatuula ne bamanya ekito ne beebuulirira abantu bano ababbi b'ettaka bwe bakutuukako lwokakasa nti tuli mu nsi ejjudde abantu ab'emitima emibi ate gwe batte omala kutambula n'osisinkana abantu
noddayo ne weebaza bakaddewo okuba nti baali bantu bansa ne bakutraininga naawe n'ovaamu ng'olina ku nsa nga otegeera ekibi ng'ate osobola okuswala ng'osobola okubuuza nti naye ye gundi oyo akola atya ekintu bwe kityo gwe nno oyinza okukiraba ng'ekitono omala kutambula n'olaba enneeyisa y'abantu in general n'omanya nti oli wa mukisa omuntu avuma omuntu atamulinaako nsonga omuntu asanyukira omuntu alumiziddwa n'omulaba ng'akisekeddemu n'omubuuza ddala kikuwadde essanyu kaakati nga mu nkula ye alina obulumi obanga yava ku kikolo ekifu era ebyo we byaliwo vidiyo ezo ne bazikola ng'oli omulaba n'aga haji bakaluba okaaba naye kookirabe nga naffe abaavu bulijjo batubba naffe bulijjo nawe kituuseeko mu njuuyo nogagwe omwavu nze nakubba nga tolina kyewamutwalira waliwo oli eyagunsiba nako ng'awulira obuzibu bwe nnina kwogera n'abantu kubagamba nti ali mu buyinike osobola okuba obulungi kwegamba nga omusango gwa nnanga kuwa bantu ssuubi kwogera n'abali mu buyinike oba woti essuubi okujjanjaba emmeeme zaabwe olina kubabuulira nti ebintu bibi nabongera mu depression nze munnange mulimu abantu bendaba kati nakatandika n'okubitegeera nti waliwo abantu abakeera ku makyanga avuma buvumi bantu n'agamba kati ono mumaze nkwate omulala ate n'osanga ng'abantu batudde bamuwuliza kati abantu abo bagenda ne babeera nga bali depressed kati ne batandika okuba nga balina depression gye batambuliramu obudde bwonna nga tebamanyi lwaki bali depressed bakwata buli kaseera bafiidinga on toxicity obukyayi efutwa okuwagala okulaba abalala bwe babonaabona kati kemikeyo ne bagyeteekamu ne babinvokinga obulamu obwo kubanga bwe batambuliramu buli ddakiika kati bagenda okulaba nga bo bennyini si basanyufu tebamanyi bizibu bikola ki bibasombwa mu mbeera eyo ey'okutasabika bigambo obutakola ki tosobola kubeera na muntu ategeera ng'ebyo byebintu by'oteeka mu bulamu bw'obudde bwonna era results otandika ozifuna kuba ffe tumanyi nti nno ekiri mu bwongo mindsets builds assets nti ekikuli mu bwongo kitandika okuseetinga awo ebintu byo ne kitandika okuzimba balaba gundi alina kino balinago kumbi bubeera buki bwongo bwe bubeera bwongo kati bwe natandika okutuuka n'ebintu ebyo nendaba abantu bwe bareactinga nenzirayo nemmanya nti obwongo bwange bulina kubanga bwekuza kwerwanako era nekyanziza nayo okumbuulirire ku baana bange nti ensi gye mugendamu nzibu nnyo abagwenyufu abefutwa be basinga obungi kaakati naye wajja kutuukawo ekiseera ffe amaanyi n'obutegeevu bakadde baffe bye baatuteekamu ebituyambye okubalwanyisa bwe tuli batuzaaye mwe nga temusobola kubakombatinga kubanga ate abazadde be mugenda okuba nabo bo already babadde basiiwuufu abatubonyaabonya olwaleero bo bazadde baabwe baalinako ku mpisa naye kati ate abaana baffe be bagenda okulwanagana nabo bazaaliddwa bana batalina mpisa kati kitegeeza eddalu ly'abali ligenda kweyongera kati abaana baffe okubaseetinga n'okubatereeza tetulina kubagamba biki bye balina kukola nnyo bati kuyiga nti balina okwetegekera embeera yonna bw'ebe batuuseeko bagiyiya batya survival kuba balina okwetegekerawo mu advance nti bagenda mu nsi y'abaki y'abalalu kati bakadde baffeffe balina balina bye baatulekera naye tebaatulekerako mbeera yakumanya nti olikeera ku makya oba intaneti nekuvumira wiiki nnamba naye amaanyi n'obutegeevu bwe baatuteekamu bye bitutuusa awo n'otunabo oti ogenda okulaba nga nekino okikoze eki okivuunuse naye ndaba abantu we banzikakkanya we bakola byonna bye bakoze nempita mwe basajja bange nemmaga nti tugende ku ground abantu abo batte mu nsi mulimu abantu ababi
olaba omuntu nga yateeze munne ku kitaala n'amuyiira asidi nogana ye obusungu buba bwannabaki n'otasiriikiriza namu n'ologegwe n'ogenda n'ogula no asidi n'otatya n'abantu kukwata otuuka otyawo abantu batuukayo gwe ebyo byonna obifumiitiriza lwakuba olina emmeeme efumiitiriza n'obuwugiramuuko mutima kugubanga gwabwe guba gwakola ki kati gwe weewuunye omuntu n'ova ewakaawo olina babalaba nabo ne famire zaabwe zibalaba nga bantu ba bulijjo bakeera ku makya n'emirwano bagira naye wallahi ng'emirimu gyabwe kubba bantu ng'ate basanyufu nga naye bo nga ati gwe baakwata wakutegeera ekyapa ekyo kyava mu mannya gaani bakyabaliko twawulidde waliwo eka bweziti 7 ziri mu kyanja famire yo omanyi obuzibu bwetuukiridde omanyi kye bayita eka 7 mu kyanja ekitono ennyo buli eka gikwata ogiteeke ku kawumbi kamu kitundu you are talking about billion 10 n'okusoba kati omuntu okujja okuyingira mu billion 10 olowooza yakedde bukeezi abapulaninze nze natuuka ku poliisi nga ne poliisi buli omu antunuuliranga bw'ayagadde you be amazed ate nga bwoddaawo akola ku musango bw'aba agira bwati ng'akambawo yo tumumanyi ogambye eki mumumanyi naye nga bw'omulaba wano nga ba entaringa omusango gwe baguyingizanga omuntu oba fresher yes ebungereza bw'oba ozizza omusango nga bagukusalira bakugamba nti no repeat offender oba first time repeat offender bamusiba kyanjawulo wazzaako kitegeeza gwe oli muzzi waki tewayiga yes era muyinza okuzza omusango gwe gumu ne first offender ne bamuwa warning oba ne bamusibako katono gwe ne bakukaliga okikoze okimanyi n'ekibonerezo kyakyo kati how can amateeka okubaawo nga gatambula ne mumanyi omuntu nti no repeat offender n'atuuka ne mumuwa reception y'emu naye mubaamu lwobo mulimu abantu batte otuuka entebe ne bakugamba nti nga n'ababbi baawo baba bamanyi ogamba ono gundi haye yayingidde mu yago they talk about it casually ne baga hawo yakwata eryagundi nga mulimu n'ababamanyi nti balwanyi ng'amanyi ne their levels alwana kutuuka wano bw'omuyisa wano ojja kuba omumazi naye n'agenda ku poliisi ng'ajja kugamba agenda mu kkooti eyo dark world abantu tebagimanyi but it exists where abantu weebali ne gwe video mujja zikwata wabanga awo waliwo abakutte abaali erumuli be bali ewange bogenda okusanga enamayumba nga omuntu abajja wano abazza wale kitegeera is a cartel gye bamanyi obungi naye ogenda kwewuunya nga abakwasi b'obuyinza atunako n'agamba oyo nno abaana abo abagize wano nze waliwo abanga be baatwala ng'oli agamba oyo omuvubuka yali ate mukwano gw'oli gwe baakuba essasi erutembe era ne tumubuulirira kati olwo nga babadde mu incident ate eri amukubisa essasi ewange so you know this person omumanyi nti repeat offender naye nze yamukwata ne mutwala ne ku poliisi namutwala nze nga complainant we baamaliriza okukola statement nga ye complainant am the defendant ne banzijamu engato ne banteeka munda mu poliisi nga gwe eyali complainant ngoli yano kwa yes je byakomekerera we baamala okukola we bati wajja complainant you ended up nga nze mulese n'omulese ne obaba genda okumaliza okukola statement nga ye complainant gwendeese nga kwa n'okwewoza nga nze yalopye yalopye
era bamugjawo ne bamutwala mu ddwaliro nze ne banzigulira akaduukulu ne bakateeka nawe agirobeera ate tugenda okutuuka ku poliisi nga batuuse dda mukopa betalanga namutala omunyage kenti ekiseera wallahi njagala batambule bajje ku ttaka lyange kuba ebirala byonna nsobola okubireka naye mulimu olutalo lwe nagamba nti duno nina okululwana paka even last week last week leero lwakumeka weekend bagendeyo okuba balina omuntu gwe batwalayo oba baŋŋamba yaveeyo bweru yajjawo ne Range Rover bazze kumuguza ttaka same group ku ttaka lyennyini liri eryange lyetwabajjako kati bo bagenda okutuuka nga babagamba ettaka lyagi bakaluba nga bomunye omuntu bwakoleza due diligence naye ate naye yankubira essimu simwesiga it might be part of the group nga baagala kumanya oriacting otya nti oli aŋŋamba erya 3 naye nze mbagambye 208 namugaa naye gwawe ettaka lyerumuli osobola okuliraba nti osobola okugulawo eka ku miliyoni 208 bakuvuga speed bagenda kukola ki bagenda kubba kakati eka awe eziriwo ennya bwe bamuggyako ebisatu babayita baba tutte 1 kawumbi kamu n'obukadde 2 kakati bw'omala oyo okumukwata bw'oba omaze okuzimuwa ne bw'omutwala mu kkooti ajjako 2 ebigenda okwoza omusango ne mutandika okulwanagana kubanga ye waaba atoola wabeera waliwo kyekizibu kye basanga ku bantu kati just imagine eyo family oli n'agenda najja ne batundako butunzi haafu ne babanga bafunye biliyoni 5 kati eri ettaka lya family kange kakira kyaffe mmwe ne wemufunaafuna looya nga mumugamba abalwanira olwo olutalo ebya family ne babasaba miliyoni 5 zikaluba okukola ki okuwaayo alina obuwumbi obutaano agenda kukola atya agenda kukola atya nagenda waliwo kilayanti wange gwenzimbira tuli awo saidi z'Enansana nga ndetera keesi ye bandabye maze okugulana n'abantu abo ab'ettaka nga ngamba yagula bagula ku muntu ettaka ne wabaawo n'omulala yamugulako ettaka bino byekyapa kikyali wamu kakati bwamugulako ettaka tebannaba kujjako byabwe ku transferinga nga batandika kusitula za apartment nga basitula za apartment bazimpa muno mu ssimu n'entunulira apartment n'enkoowa kakati eyabagula ku saidi zeeno ng'asaba mukadde nti tuwe ekyapa tugende fetwesaleko bwe bagenda okwesalako na apartment zoli bazisalirako bantu 2 bagula ku ttaka limu bano ne basaba mother title bwe basala bombi nga bwe bagula nakisaliramu kakati ye akabasayiningira transfer form aganze bandetera form oli yali anguze nali manya ajjako kiki bwe bamala okutransferinga ne bagenda mu banka ne bajjayo obuwumbi wabulabye ettaka walina basava apartment weziri zisituse kakati batuuka ono bamusaba ekyapa okugenda okugira nga ekyapa kiri muli abagamba nti mwagende we mwabeerera eyo waliwo abayindi abaali baagala okutwala ettaka lino ne mbanoonyako nga sikola ki kwe kukikwata nenkiteeka mu mannya gange nga baga kale gwe ngaani kale kakati ffe ekyaffe tukituwe anti bwe nali njagala ssente wano kyapa kyali kyekimu ne bampa ssente nti ziwazisasula olaba omuntu bwe yeewugguusa ati yazisasula kakati yagira yali ajjayo ssente abagenda mu banka ye agamba oba ziri yenze kale nenkola ebyange balirwana ne banka kakati kyembagamba nembagamba temumanyi mutawaana gwe mulimu kati mulwana n'omuntu eyafuna edda ssente nti bw'aba atutte ssente ezo ali obusatu n'agamba obubiri kambuterekewo wali bulwanirira ebirala nyumba ki gy'ogenda okuyingiramu which house ekwataganya amateeka nga ogenda kulwanagana n'omuntu ali willing okuspending obuwumbi 2
kizibu nnyo tetulina gwe twataakinza naye twagala magezi gajje kati alina ssente mmwe mukyali kugundi looya bane yatusabye miliyoni 10 wali asobola omuwa 3 kyenkunyumiza eno njagala batte omanyi kye bayita dark world singa oba onzibyeko ettaka lyange nenkutwala nenkulawupa bwe mmala okuwa kanso wange agenda kusaavinga owuwo batte kyenjagala okubuuza bakanso abo tebeemanyi bulungi nnyo beemanyi comrade njagala amagezi gatandika okujja land friends babadde basisinkanye eggulo nga bali enakawa bwe bavuddewo ne basisinkana ne bagenda emakindi otekulandi division wali kwa high court kaakati law society ne bategekayo dina bagenda basisinkana wano olaba bwe baba bakyusa nga wazzewo weevu mu byobufuzi bonna abaana abajja abayingira parliament omulundi ogusooka baba bavuma bwe bakomawo ogwokubiri baba tebakyavuma babamanyidde babaira already kati bali system yes babaira mu system nti bebalabanga eno honorable gwe yavumanga oyo abakoledde ki yabbenguza ezagundi ezaki we banaatuuka nga batandika okutuula mu ruumu yeemu bwe bateesa batula mu bukiiko batula mu plenary bagenda bonna mu kacaayi sipiika abayise biki ogenda otegeera kyenku babeera wamu obusungu bugenda bukendeera they become colleagues era ono gwolaba yamuvumidde mu lukuubo ono alujja bw'ati nga mugane gundi gwe lwaki kunvuma waayo ndeka akalulu kanaatera okutuuka siri wakuluddalo munamba mwe abeewa mwe babawa ssente ffe waffe ebivumo bye bituyisaamu naye ndeka vumayo omulala kale kankuyiseemu lumwe baba bategeeragana balina kusingana ku rediyo beeramu era ku muzinalo wano beevuma naye olufuluma wali begamba obufufu era bw'oba ku live wano nga babadde obalabwe bagenda mu bulango nga banywa obukyayi aja empereza kacyayi ako nze byogera sibitegeera nolowooza babadde we bavuddeko babadde beekuba si bwe kibeera abantu bwe babeera bonna batandika okwemanyiira gadzi ziri ne zigenda nga zikkakkana nga bw'onaalaba ne bw'oba muntu wo batte okwagala omuntu gw'obadde naye kyangu era oli waga nti agundi yafunye omusajja agundi yafunye ogenda okwekanga babadde bakola bonna proximity matters ekyusa buli kimu abantu nga bagenze bakola ki nga beeriraana egyo emisango egyo egiwozebwa ebbanga eddene gwe kasita osaavinga abaana bamanyi obuzanyo alaba nti naani Bakalubandi company advocate ono yaweereza kale tugenda kulaba bwe mugendera bwe muti bo ku kasimu baba boogera era bagirya naye awaabye omusanene kino tekirimu lwaki tetutudde ne tubimaliriza nti kale yogera ne client anyway, let us forward ebyo tutule nga tubimaliza nga alaba talina kasente kagenda kukajjako bwe kabanga kwekali they have to forward in fact lawyer agenda okuyingira mu musango abamanyi either awangula oba tawangula kati ate ebiseera bw'omulaba akukakasa teesa amanyi ogenda mumumalira budde talina nakyakujjako bw'ogaana nga bamuweeze wali ng'agusuula amateeka gamukkiriza gwe kaakati olina okubuuza waliwo omuntu agenda nga ayagala okuteekayo omusango neobeerawo omwaka mulamba nga tofunye hearing teweewuunya nga lawyer had something to do with it hearing tebeera olaba egyabala gijja babawulira naye ogugwo tegukola ki some of the statements are intentional yena abakolo gwe batabukira nti gwe bala no badde musango teri beyiro tebatusalira kakati abantu bonna we bali akazanyo kabeera kakola ki kabeera kabalansinga kati omwana nga akubba mulimu yabeera mugumu sente azirina ez'okuspendinga womutwala ku poliisi ng'awaayo 2
w'omutwala mu kkooti ng'alabwa gwe gy'ogenda okugenda otandika okuteekamu miliyoni zo 5 olaba omuntu kujja comfortable ate abo obeegendeeza era akabinja bwe kato ekaba kakutuuseemu okakolako research baakabbawa omanye ki ky'omaze okutuukira oyinza okuba ng'obayingiddemu nga baakamala okubba we batunze olunaana manya they are armed ne bajjako ebisatu tubitwalemu liri do you have that capacity do you have that capacity wane e Uganda omuntu akubba ng'olaba n'okabane kakugwa mu kiwanga fayiro yo oloya otandika omuyita gumu ebiri atandika okulaga attitude nga gwa musumbuwa n'ogamba bino bibadde fayiro z'abalala ziva ku poliisi eyo yeremerawo n'ogamba kino kiki tolina sente mwavu tolina ogenda okulaba yatandika ku musango gwayi onga aguwandiika pening ekaaba lutali nga tekyakaaba olwatadde yeetaano tukyateekayo aba eri nga waliwo dde abaseerezedde ekkubo tandika okwogera nga gufiira awo bakubba olaba abo abantu akuteeka mu pressure okumanya bamanyiira amanyira ddala nti akubba n'akuteekerawo embeera ate n'ayagala oteese naye mentally akwexhaustinga bw'oba tolina ssente n'olugaekisanga olabanga okuteesa kyekikuyamba why tuteese eka ziri mmeka twalako emu byali bya jjajjaffe naye kale naffe era tetuli bantu babi tetwagala nnyo bintu bya ntalo naye tetusobola kukkiriza kintu kya jjajjaffe kugenderaawo era nze omuntu yenna kati eyeeretesa sitoole zaali za jjajja wange ne bw'oba mutuufu oyinza obutaba mukwano gwange lino ettaka lyali lya jjajjaffe nwani ya bya jjajja tondeeti agenda okola ebibyo kyomala ku bantu eddembe jjajjawo yatunda jjajjawo yagaba kaakati ajjaawo nga ne bakitaawe tebaabirwanira y'omwana najja eri generation lwaki teyabirwanira gw'obadde mugezi kwenkana yali temanyi webale kumanya magezi gali tegakola kati fe tuzze ab'omulembe w'omudigito abo abantu batte balumizza abantu balumizizza abantu amakerenda abantu pressure zisiiba zibakuba ate n'ensi bwe tutyo bwe tutambula abo boolaba abajja okutema emiti gy'abantu baana b'abantu naye bantu bafu ffe tutambula ng'otambula olina security abantu tebamanyi lwaki abantu abafu obalaba mu nsi ng'olowooza balamu amala kubikkula kamwa oba omala kulaba kikyasobola kukola gwe ne bakuyita nga mwabba eri egindi ne mubba eri egindi naye nga mu mutima gyammwe mwakiteekeramu ddala muli babbi akabinya mumaze okukasiiringa abantu tubba tetulina buzibu na kubba kati ate abantu kye balina okutunuulira kyekino ne kano njagala nkakusomesa okayige abantu ababbi b'amataka kyangu nnyo okubba famire okusinga okubba omuntu individual yes how and why famire ebeera ya kyaffe mu ngeri y'amamese amangi mamese mangi naye individual bakaluba kabeera olwananga ggwe kange era decisions zange zonna nzisalawo meeting etulirawo nesalawo bino linda kojja amalo kakati bwe mubanga mulimu abaana mulimu bataata basenga mulimu abazzukulu kakati bano muli mu myaka awo 7 myaka 6 mulina abaana balina n'abazzukulu baabwe bwe mumala okuteesa ki kye mugenda okukola bwe baddeeka nga batuula n'abaana baabwe kati ate mu kikula kyaffe ffenna buli omu alina obwangu bwe buli omu alina obuzibu okusikatira kwe kati mulimu mu famire bwe mugwa mu mutawaana omuntu muba mwagala ssente ffenna tetuli ku nfuna y'emu kino kyensomesa just general knowledge tetuli ku nfuna y'emu kakati omuntu abateekamu ssente
mikisa mingi nnyo nti ajja kwagala asalewo kyekirina okukola kyayagala ku peesi ye mukole bwe muti kakati abantu basirika nnyo nga ssente zikyanoonyezebwa bwe zimala okulabika ne muwalooya abatawaddeeyo nga baleeta ate opinion lwaki atuvuva bwati twali badde tuwogera ku nsonga bwe ziti kati lwaki tamaze tubuulira naffe tuli bannannyini naffe beneficiaries kati mu kulwanaawo in fighting mutandika okuvaako mulabika okwawukana muwa omulaba advantage kati emikisa mingi gwe mwavumye yabadde aleeta ssente okuwithdrawing era bwaddeyo n'abaana be nga bamugamba naye ofaaki kojja abo ofaaki era bwe munaamala okuzifuna awo mwenna nga mugabana abba n'akuwaayo poloti eyanjawulo nti wateekayo nga yeesirikira kaakati ababbye alina maanyi ki jjukira abba muba mwongera amaanyi kubanga financial power mugisaze muba mugikatinza ofu ate ebigambo ate tebigula mata tebigula ogenda okulaba abatandika ku kooti nga mujja 30 ng'obusungu bukyaliwo nga mugenda mu 2 mugenda ogwe yali ajja n'abaana be ng'ajja yekka kooti baabayise ogenda okulaba muli abaana 8 nga mutandika okujja 5 basatu 2 mbadde nkyalinayo omulwadde gundi kanzije ebiwatu bagenda babitema kyokka oli amaanyi geeyongera kuba amanyi abakendeeza buli lwabalwisaawo agenda abeekizositinga 2 abakubanga endulu kati mukuba bana agenda abeekizositinga abantu abo njagala obatunuulire bajja babeera bamanyi ki kye bakola abo bazze ne batema ebintu by'abantu be basanzeeko babaddeko emyaka 40 ekibuuzo kye njagala nkubuuze let us assume abaatemi be batuufu naye bano abatali batuufu mubaleseeko emyaka 60 myaka 6 myaka 6 mubaddewa baba tebeetegerezanga kale kaakati ettaka lyali lyabajjajjammwe ne baliguza omuntu omulala mu kika ekirala ne bataata bamwe tebakifindinga out I assume kati mwe abazzukulu mukikoze eki mukifindinze out of which you are right kati nzize ku ludda lw'abaana abazze okuwamba ekigambo ekituufu kyali badde kujja ssaawa 11 za kiro kutema ng'omusezi atwala omulambo lwaki tewazze gwe weewuunye oba tandiko kinootinga lwaki tebagenda ku poliisi ne bafuna reference lwaki ye ettaka eriyo lwaki oleeta force mujjaana ate nga beneficiary muli oli omu nojja ne gurupu y'abantu ana questionable ababadde walala ng'olinga agamba nti bano abasajja njogedde nabo baagaana kati tutwale force kyembadde ngenda okudrivinga tu buli muntu yenna step gy'abaakola njagala nga weebuuze lwaki now ask them why don't they report kati omanye nti nno buli move gy'olaba nga eri questionable manya there is something behind it there was something behind it first of all agenda obupapula bwe batandika okuteeka obuba tebujjula kati gwakukaka akuteekewo embeera gwaba agenda oloope bw'ogenda okuloopa ajje yenyige ku musango kakati ettaka lyo eritabaddeeko nkaayana liyingireko enkaayana era lw'ogenda n'okola statement eyo ettaka lifuuka lyaki lyankaayana oba ofunye gwokayana naye yes aba weyabayi mukaayana okubaako omutuufu kakati process y'okumanya omutuufu nenannyini etandike olaba bwakudraginze nze bagezaako ne baŋŋamba tuteese omwami gwe bansukumira yajja Lugogaawo ne tutuula naye nga mmanyi sigenda kuteesa nabo naye nga njagala kulaba ntegeera yaabwe bw'atandika okwogera annyonnyola n'aŋŋamba naye asooka nno nakuŋŋamba nti beenenya
olwa Rose Nagawa betonda okunvuma kumbe Fatuma yakoze eki yamusindisa yanvumye olwo nga tetunaba kubalaga nti nno Fatuma Namatovu twamutegedde nti ye Namatovu siyani ndisi ye Rose Nagawa kati nanga nettaka eryo zabadde eka mmeka wagula gundi banna ebintu ebyo omanyi naffe twabiteekamu ssente zaffe okubitereeza kati wali badde bina biliyoni emu n'ebibiri wali badde oleeta miliyoni 600 ffenna tumanye nti tewaliwo sayidi efiiriddwa ebizibu bijja munnange natunuulya omusajja bwe nti nga nnyonnyola Allahu alina akakayota mutwala ate akubisa bwagabizi nze nga nakutte akawumbi kamu ne miliyoni 2 mu kashi n'enzigiteekayo kati baŋŋamba nkwate 600 bo bawe bakiveemu bombawe niŋŋamba abantu bano amaanyi bagajja obenga oguza 1.8 bagajjawa nga bowe batwe bakyagala kaakati ne bwe nali sinnaba olwo nkyakakanyadde nga bagaa naye twawulidde muzeeyi yasigala abanjayo ebibiri ebyo abituwe tukole ki tukiveemu tugende kakati bw'obanga gwe nannyini ttaka eriri 1.6 biliyoni okkiriza otya bakuwa ebibiri ogende kitegeeza siribyo kitegeeza embeera ekunyigiri oyagaliza yaguze siri walire mpaka abadde mu ssente ze ffe katumuleka tuwe kyatuwadde tugende mu kyalo Nakasongola kati nembatunu kati bw'oba oli mu mbeera eno yasaagala kulwana gwatandika bannaye sirina sente zange nateekamu dda zinzigweddeko bweti kanjiyeyo 10 bo sitiw baba bakyakola ate obalawo 10 ekigenda okuddamu okulwanyisa olukirwanga baddamu tebalokoka bweba bakisa nnyo nga bakutte naye abantu we batubbe baba bapanga kati pepa wakaba bamuteekamu 2 baburoko bano abajja okulwanalwanawo nga babateesemu obukadde 2 obusatu agenda okumaliza nga akututte nga n'amagoba ga 8 oba 75 nga bagaba nayo bana yes nga de nebufunayo 15 nga bagenda nga bakwata omuntu omulala bagenda basporting era abantu bonna abalina ebibangirizi ebiri mu bifo ebikulaakulanye they have to be very careful ne mu kyalo si bifo ebyo bakulaakulanye naye nti bano abantu abatagetinga gano amagundi ag'ebbeeyi ate raketi awasava kirala connections zaabwe endala nnyo you be amazed abantu the custodians of law bye basobola okukola nga bagenda omala kuwulira gundi bamupromisinzeko kapoloti gundi bagize bwali notunuli omusajja akwasa amateeka byayogera nga naye bakubuulidde dda kyokola nawe abamu baba basuubizza saaka ebeewo eggwayo olaba busimusimu kkuba mulindeeko kakati tewabaawo kikolebwa RDC abayise gone tandikanga okwebuuza kiki first thing kyoba okola gaana nnyo okwakinoleginga abantu abo tobawa space bakuteeka nnyo mu mbeera yatukayanira ttaka bagikuriyetingawo nnyo leeta ekyapa kyo naawe kwega bakwesibako kuba bakazannyo kaabwe kali mutugende mu mbuga omusango mateeka galamule kati ate emisango gy'ettaka gya myaka lyetteeko lyabwe bwe bamala okikuyingizaamu bappa abantu batuuka butuusi basenga batandisa okulwala abafa tebakyateekamu ssente nga guli ewo gwa stoolinga oli atuuka ekiseera n'agana naye bano abasajja kasita bandekeddewo kano we mubayita ne tujja bwe tutya ensonga ne tugimala geemu yaabwe yakuwa eyali ndaba naffe sife twaligula okitegeera bajjajja abaalireka tebaafa emuleka nti gubadde 6 kale batwaleko 2 ennyaba zitulekere nga bakoze bwaba batwalidde awo emyaka 2 oba 3 ettaka nkugambye awo eka yakawumbi kamu kitundu bagenda n'obuwumbi obwo busatu kitegeeza baba batwalidde emyaka 3 buli mwaka babadde bafunawo akawumbi awo mu struggle yaabwe akatali kakolerere
tunulira obwenkanya n'obutali bwenkanya obuli awo okutuuka nga kimaze kutuukako lwolwonka omanya enensi buli lwoba ng'olina ekintu ekirungi gezaako nnyo okuteekawo embeera egenda okuprotectinga ekirungi ekyo kuba abakyegomba bangi bagenda kukola bagenda kusala obukujjukujju bonna mu bulungi ne mu bubi okuba nga bakikima across board yogera ku bufumbo yogera ku buli lwoba ng'olina ekintu ekirungi kati abo abantu abalina amataka ago amalungi agali awo agatudde bamanye nti no kaseera waliyo abagagala waliwo abagalaba ekirala beeyigirize obutatuma wabula basituke bagende mu lands beetuukire sininayo saveya wange saveya ninda kyabadde ngamba tambula ojja kusanga bingi kakati ezo fayire ezituusaawo zeetaagako okugenda eri bazibikkule abasajja bajja kgenda bazikwatemu bajja kgenda bazikwatemu awo zidde okunywa ani akwatako ebyo ebintu abasajja abo balina embeera gye babateekako nti transaction mu land nazo ziringa banka whoever transacted last on that particular item abeera kukwali ani atempalinga ne fayiro yammwe era awansonga kimumukaliremu bino bakutte kyapa bateeseeko ekirala ani oyo ateeka ekyapa ekirala ateeka ekyapa ekirala mukaliremu mwebali yakituuzizzaako lwakubanga institutions zonna gye zikomye okulaga akuyamba leero gweweebaza munnange weebale nnyo okunyamba mu musango gw'omulala ate ye mubbi njagala okategeere gweweebaza wano okuyamba era ng'avumirira alina gye bamuyita omubbi ate nga kituufu ng'ate kituufu akuyamba wano genuine naye ng'ate alina fayiro gy'alimu nga ayamba bali babbe ate ago mazima kati kitegeeza wa wojjidde ani gw'otuuseeko omusanze mu mbeera ki naye alina ebimutwala eyagala ssente ate buli institution nga bw'olina akulwanira n'akubba alina amulwanira ati buli muntu aba ne banne olina balungi banno naye alina babi banne kati awo kisinzira ku force ani naye mu bonna abo abantu kye bakola kyoba okola bwe bagondagonda ku kyettaka togondanga nkulayirira Mungu togondanga beera dying horse kyemba njagala mu nsooka kase nti ekintu kikyo nze nkubuulira batte era nawe wallahi nkulayira nkilayidde ku shokono wallahi aweerumuli olwenso wange waliba wange paka ng'otunzeewo ne bwe balireeta okujjako nga mmaze kuzikira mulimu omuntu akola ebintu ebyekijoozi ne kisukka n'omulaba ng'akuyimirira mu maaso g'omanyi omuntu okusobya ate ng'akuyimirira mu maaso n'akuvuma nga naye akimanyi nti naali ku bulyake tokimanyidde wamusi wakubiri ne famire ye nga yennyini emukaaba emuwanda lulusu amala okubba gwolaba ababba ne famire ye kati olwo gwewoobweru kitegeeza nti mu nsaaye mu butonde bwe obubbi si kyakwenyinyalo gyali in fact kyekintu kyamanyi okukola obulungi kati yakimasteringa olina mukakasa nti mu buli ango yonna gy'onajja kujja beekaliza ddala n'olowooza yenna nnyini ate kaakati ffe abantu abafunyeewo okwo tulina sitigima ey'okukyayibwa abantu nti omuntu akukola ekibi abantu ne balaba nti kibi naye ne balimba emmeeme zaabwe nti okigwanidde era olina akiyimirirako nga ayagala akulaga eggwe ensobi yo gy'olabika gye wabadde okola
akufuula omubi akuwa ensonga lwaki olina okukakka okiveeko lwaki stigima eri abo bagagga era abagagga kyova olaba baba baagala okufuna justice naye akunyigiriza akunyigiriza. Nze nalabanga abantu ng'ogamba lwaki abantu beeyisa bwe batyo, lwaki baba n'ettima. Abantu si balungi, abantu be bayigiriza abantu abanyigiriza ettima. Abantu ffe tuyigiriza abatunyigiriza ettima. Osooka n'olowooza nti gona abawanjawulo kobeere wa kisa gye bali paka ne bakusindiikiriza noyaye nfaaki. Chansi Nalubega wamuwulira yagamba nti gwe kasita ofuna ssente ne bw'oba n'empisa bakulonda ne bw'ojja ng'ofukamidde ng'okuuta amaviivi baga singa zimuggwako ali ettaka ne bw'obayamba okwenkana kimulimu ekibeera mu mitima gy'abantu ekitali kyuka. Era okanya ogenda okulaba gundi yali ow'ekisa, gundi yali ayamba abantu yabaaki baba mulazeeko. Omwavu ye buli lwogaggawala omwavu akuteekerawo buli lwova mu kasero ke gwe buli lwomanya bwoti nti noogaggawadde omwavu ajja kukuteekerawo embeera ekujjukiza nti toli omukuffe. Ate akyogera bw'agamba lwaki tonnyamba ate nga wagamba lwaki tokomawo eno, ate lwaki tokomawo eno tubeere ffenna kati gwe omala kubawangaaliramu n'omanya nti toli bamunnaabwe. Era oli agaggawala ogenda okulaba nga abalimu bw'agenda ku mukolo gwa gundi bw'aseka ne gundi aba bakola edda ssente baba baseka babagamba tannabakumanya tanategeera ajja kutuuka ekiseera ategeere akyalimu empisa z'obwavu akyalimu empisa z'obwavu. Bannange nabonaabona nnyo bantu bange njagala mbayambi bantu bange eno gye muli gye nali tukole bwete omala kutuukayo era bw'ojja bw'otuukayo wali bakugamba onoze obategedde obalabye kati oyize join the club. Ng'obeerayo nga otandika kweyisanga mugagga saagala kumanya babeereyo obasanga obasekeranga bw'obalabye awo n'otambula n'ogenda nti bo bakuba ku nsoloboto buli ddakiika bakuwaana nnyo nga bali mbwetaavu. Bwe kiggwa n'olyoka olaba ettabbu motoka bwefiira kukuba okusindika embaga mwokoze otya? Nze nina gye twabadde omwana yagenze twabadde tusimba bimuli bwe bagenze okusimba ebimuli nga babiteekawo noli ne tumusaba ne wano wonna tukole tutulongooseewo. Wamaze okugira omwana yavudde gyavudde bano abasimba oli yazze nannyini namuga muzze kusimba bimuli ono mukwesesasesa okusaaga andi munaawe okuliraana abagagga bino bye mufuna babisimbye. Allahu akbar nkulayirira Mungu tebabisimbye. Yagambye ada yamuga kusaaga era munagamba mugagga agambwa neighbor munage olabye okuliraana kusiba bimuli ndiye okuliraana abagagga okuliraana bino bye mufuna yasaze bulala neruko yawe yafunyeza bikonde wali wa bigenge n'alowolereza oba mwaba bimugamba kwegamba olina kutambula nga buli kaseera okola ki oli ku bunkenke. Ate omuntu bw'abanga alina embeera ye gye yakkiriza gy'ayagala okukulabiramu buli kimu kyonna ebeera manduso aba anoonya trigger ebeera trigger. Nalabye omuvubuka bamuyita is it S governor yabadde ku live bino ebyange bye babaddeko nga banvuguma ku mitimbagano. Omusajja n'agenda n'amugana naye mugambe bakaluba tasobola genda ng'akangakanga abantu si ye yakasooka okufuna ssente. Omuvubuka bwe yabadde ayogera naye oyo S governor nga mugoberezi wange omanyi ekkumi terikyawa terikyawomu n'agamba first of all oyi tasobola kugamba nti yamukanze eki n'okinyonnyola era ani yatandisa ani kuba tetwagala mubeere mmese nti omutemu emanyika masu neerabire yakola ki eyakatega kubanga ye tutundira kamasu omune naye nga oli
kyekiba kibo lwaki yakedde bukeezi kati bano obusungu baba nabo bubika ekituufu okugamba nti kale teyalikoze kino naye lwaki oli yamutandise yamutingudde omusajja n'abagamba mmwe ekizibu kyammwe kye mulina abantu bwe babanga balina kizibu n'abagamba nze sisobola kumwogerako kuba I respect omuntu akoze ssente nezikuŋŋanya kuba situation gye yalimu gye ndimu naye nze zinnemye and so automatically he earns my respect nemmwe kati abaavu mwafunye kye mwekwatako oli ku mwavu munnaabwe omusajja mwefudde ki oyinyidde ligi yaffe ayala okugjayo omukufu kati ono omuvubuka esi kyaba baga nti kati mwafunye kye mwekwatako okitegeera abantu babaawo nga babirina naye nga balinda manduso lukyaddi kati ogenda okulaba nga ekimuwadde omwagaanya ng'akifunye ng'atandikiraawo naye kati gwagaana ye nga reaction teri proportionate ku musango gwabaddewo kali akakuku mubamu bannakulinda dda kali akakuku kabeera mu mutima nti nange wendifunira kyensobola okwogerako olimpulira ndikyogera oyakola nga byogera tebikwataga ng'obusungu bwalina obubuzagamba ddala gwe yasimbuliza oba bulijjo alina ensonga ayagala okuyisaawo akakuku kamubeera munda meme nga yajjuza fitina nga yajjuza fitina kati naabo ogabe bani ba eka 6 6.89 bayinza okusooka okukaaba ku kyalo nga tekuli abayamba wabanga family ebadde bulungi nga bakaba bokka munena mu kibatu ekitaliridde wange tunaabiraba enkeera naye tebamanyi nti bano pressure wemutirira akajja walo n'akazza wano waliwo n'abaliraanye awo eka 5 bajja ddikima Allahu akbar ebintu nze navaano baali batwala erya Kano boogere nensituka neŋŋendayo nendaba ogenda ogira alliance ogenda oziteekawo buli bo abantu balabe nga kiguddeewo omuntu omulala naye bw'olaba ng'olina ettaka nga babba ku muntu w'ettaka bw'oba olina kyosobola okukolawo yogera kikole abantu abo babe nga bategeerekeka nze wano ekizimbe bw'okyali tekinnaba kwokya tekinnaba kujja ekyomuliro nali sikirabanga kikulu nga n'okuyitawo bulabula bibino naye kaakati wempulire wantu nga waayidde mpulira nga njagala kuyitawo nsaasire kubaawo kuba mmanyi shooko esobola okutuukawo kati ne bino eby'ettaka wonaba nga njogeddeko bwe nti mmanyi kati abo kye bagenda okufeesinga nga naye musikini babalanga bwemage bintu byabwe nga naye ate olabira ddala n'abazze bababba ate tewaliwo muntu agenda kubayamba Fatuma yabagambye nakati muyite bakaluba bamuga gwe wabbe erya Haji n'agamba embwa eyo eriwa nakati mugiyite ajje wange ejje bayambe ejje banunule esimu yogirina asigirina gwe mwenja jikuwa ya Fatuma mugaye nti ajja kubayo ku Sande jangu aja kuyise munye mukachayi jangu genda omanyize abantu bagenda ne balowooza nti nno bye badda kuno opinioni z'abantu gwe okunvuma nti ndi musiru tekifuula musiru opinions za social media teza applying mu real life applying in real life kati waliwo omuntu addeyo n'aga nti bakaluba musiru naye omutima gwe abakimanyi nti toli anyo ye musiru yennyini abakimanyi kubanga olumu bye tuli bye beegomba okuba bye banoonya mu bulamu in fact nga bwafunako obufunyi koota yakyolina akuba abantu n'abamala ku kyalo oluyi kusasule gwe oluyi kusasule okwo naye wano yajja ate ennaku zino tubalina bangi nnyo mbatambuliramu ŋŋenda mbalaba abantu simanyi lwaki ye ne we bannayuganda kye basooka okufuna bamanyi empisa z'abagagga byonna abagagga bye balina okukola n'enneeyisa babimanyi sente zezikyababuzi naye empisa z'abagagga bazirina zonna
bazo wafuna mpisa ari wanafuna se omukaga tayogera bwati omukaga ano omukaga tabira ku TikTok TikTok yawa omukaga siba ku TikTok kati wano nina omusomo ogwo gwe ngenda okukola ogwa real estate ne branding ngenda kusomesa abantu bwe bakolera ku social media abana abeera mu class bajja kuvaamu bamanye nti bannayuganda bakyali mu stone age ebimu ku bizibu ebiri ku social media social media terina mutawaana society erina obuzibu yes fa balina obuzibu kankubuulire Michelle Obama first lady alina podcast agenda okonaatuula they talk about marriage they talk about stress they talk about child care just mere conversation first lady the supreme one yes yoyo abasembayo waggulu bagirawe bati agikola ne brother we bwe bamaliriza nga ayita ne Obama bamuyita a guy who made history nti kiyinza n'obutaddamu kulaba kati nti walibaawo president omuntu first black american niwe kiba kibadde tatajja kuwa history omuntu abeera awo n'atuula awo n'afunye emikono gye they have a chat ne bamurecording awo n'agenda n'anywa kacai kakati mindset y'abaddugavu osanga abantu abalina amaalo ate baba balowooza nti abatagalina be bagalina nze nabeera mu Bungereza emyaka 19 simplicity is my thing njagala nenva wano nonsanga ali mu lusuku lwange nga nzijeyo kasooli wange tutudde awo ndya ffene that does not make me any local that makes me the person I want to be the real person I don't play but free and okay ebimu ku bituwangaaza ne bakyala baffe waka kuba nti twamanyira reality ekisumbu omujiji guno batambulira in fantasy njagala kubeera na muntu waka naŋŋamba why linda kawo kanzije why olubuto lunnuma nga bw'oba ogenze ku date obimugamba ebyo ne bw'oba ofa ogamba why just a moment kumbe waliwo ekikuwalabanya lwaki you are still in an act tonnaba kutuuka mu comfort ya kikyolina kuba ng'omuntu kakati bwe omuntu atambulira mu act bw'asanga omuntu eyatereera edda mu personality alwanagana nakyo aba agamba nti ekyakola sinze bwe mba mu position eyo si kye naalibadde nkola ki nkola si kye naalibadde nkola and this is reality era kyova olaba ebimu batte kubiremesa abantu ddala bano abavubuka ababulijjo nga bw'obalaba bino ebintu by'okwagalana it goes back ku bantu omuntu tosobola kuwangaala na muntu gw'ogenda kubeera naye waka ng'ayagala validation ebimu kubitereeza abantu b'osanga nga baagalana be bantu ababa beetegeera for as long as omuntu akyaplaying to the gallas ng'akyayagala abantu balabe akyayagala okubategeeza temusobola kutegeera omuntu omukkakkamu ye omuntu omutegeevu amanya nti kino kye twagala bwe kiba kizze tukiteesa nga tukiteeseza mu lulimi lwaffe na ntegeera yaffe na biki bye twagala kati bw'oba n'omuntu akolera validation ye muntu ajja okujja ateese naawe naye nga yawulidde dda amaloboozi g'abantu abalala kati mu conversation ayinza okuba nga ateesa naawe naye nga akyalina okuvalidatinga abalala kikye balowooza simanyi obaako okafuna kati nze nkolera ku social media abe wange mbasuubira okuba nga bategeera nti mwe tujja obugagga bamanyi ne agiba ku office tabeerayo kino kyakoze n'akola visibility n'alaga ennyumba bw'akola kati omuntu atategeera omanyi kyasooka okugamba va ku social media kati bw'olaba n'omu nnyumba yo nga atidde ng'atandise okulowooza nga bali manya ekikolo kye ng'omuntu tategeerekeka
oba okitegeera Yeah. omuntu atayagala validation akujja mu katale yo marketing place yes your marketing place the marketing center olina kusuubira nti ate ababa already balina okuba nga bakitegeera kati be bantu boolaba nti obadde awaka olina embeera gy'olimu temubeera mu fantasy muhitinga reality kati abantu ba wano baagala nnyo okutambuza ebintu in fantasy tebalabangako omugagga ng'alya ffene bamukoze ng'aluma kikajjo ngagga ekikajjo akikwasa buti kati era bawonabbi obasanga eyo mu zi Sheraton baliyo batudde banywa caayi leero tugenzeeko ka weekend awo tunaagenda n'apangisa ruumu 3 ruumu z'ogenza okwebaka muziddugala okusinga ekisenge kyange kyoga tusobola kupangisa ruumu ya 3 ngende nebakeyo ki omwo bavuuka bonna mwe basiiba beebase masuuka ki baba nakuwa masuuka era ge beebase masuuka ki tubikola naawe ate naye ati tubaako levuzi olina okugenderako lwaki sidde ewange nenneebaka oyagadde tambulamu bwe njagalanga ngenda nga nsula mu kyalo tebyakuzunga be bavuma bajja kulwawo nnyo bategeera tosobola nti banaika ngendeko wano ku protea nebakekuba wa mulimu ebintu mwana wattu nga si bintu byange nnyo gobulamu oba obunyumira muki kubanga kati alinamu kuseera ganja kgenda ate nze batte waliwo omugagga gwe twalina wano nga afuna ekifo nga wooteri n'agamba bonna abali wano bagende baliire eri kati batte nina ekintu kyenjagala nkulaga ate naawe okinooting about me oyinza okundaba n'ogamba nti Haji waliwo oli gwe nawulidde ng'agamba Haji ali available bantu bameka abaakakugamba nti njagala Haji bakaluba bangi oli bwakulaba ku mitimbagano olina obudde bungi abalowooza asobola okutuukako nti ne programu eno tamanyi nti erina obudde bwayo okujja n'engiteekamu n'enjogeramu naye ate amale kubuuza kubannoonya ebbanga yakunoonya that is one thing ekirala bantu bameka abankolako nabaselectinga nga mbamanyi naye ngamba bano balina okufulumya byenjogera naye omanyi bameka abankubira tubadde tusaba omanyi babadde bameka ate bw'okirabanga ng'ogamba nti nno kingi kiri buli wamumanya it is quality bakinoonya oli n'akijjayo n'akiteeka ewala gwe kaakati ebyo oyinza okujja bwoti nga omala ate nakwogera ku nze ne bibeeramu naye ate nga gwe olunaku oyinza okwogera essaawa everyday kati it is quality okitegeera ekirala abantu wano abayimbi abagagga abantu mbalabye webatteka nkubuulira abantu banywa enjaga bali ku bidagaladagala they are abusing themselves sexually lwaki banoonya bikakkanya bwongo bwabwe abantu abo bwe batuuka ku levels ezo batandika okugenda mu society pressures kiki abantu kye batandika okusuubirizaamu nze nina oli gwe banyumiza mu celebrity ng'alina pressure naye nga tasobola kgenda kugula Rolex kati ng'okugigula bw'aba ajagala alina okukubira owa boda ate takubira boda wa ku kyalo kati ate yafunayo mula anti kakati ne bana aba boda bamumanyi nti ono yakolagana nnyo negundi kati ate naye amweraliikira nti ajja kudda ku stage akole ndowooza okitegedde kati ate awo lutambule kati eyo gye bayita pressure ya society owennajeera akubira webwayise genda ondeetere gundi aleete gwamanyawo atagenda kujja kumwogerako ku kyalo kakati naye agenda Rolex gye yali maliddemu 4,000 agenda ogituusa mutwalo oba gumu kitundu kuba bagivuze kati transporting amungi
ne waiting time nga mungi Rolex yagiddeko ennaku 4 pressure agiyidde mu lunaku lumu kaakati abantu bamala okufuna bye bafunye society netandika okubagaidinga bwe kugaidinga abantu ne batandika okweruuzinga nga bo kino si kyakikola nze batte kankubuulire on an open good day njagala nenzija wano ne bateekako ka esikafa and we have a conversation just light conversation nga bwolabye twatandise tuyimba bukadongo kamu that is what makes me happy obwongo oba olirakisinze nze okweryamu olukwe kulekeraawo okukola kyenjagala lwakuba omuntu yayogedde kati ntandike kyentandika okufiiringa mu tayimu eno gye mbadde nkoleramu kyenjagala ngenda kikoleramu kye akasimu kavuge nti haji munange tukola sawa mmeka nti bangambe sokebya ku social media kaakati kyenjagala omanye waliwo neri yampandiikidde naŋŋamba nti sooka oveeko ku social media okumala ng'omwezi gumu ne musekera ne muga even a single minute I cannot abagagga abo balaba be boogerako ebivulu bimeka byotambuddemu ogenda obalaba ne bagamba wano gundi yagenda okutuulawo gundi yagenda okutuulawo n'oli yagenda okutuulawo nze Haji Bakaluba wali ondabyeko mu kivulu kyonna naye wali ondabye nga nvumirira abagendayo buli omu munsi kyotaali olekera abalala ne balya yes kati mu nsi buli muntu yenna alina embeera ze okujjako ekizibu abantu kye balina baagala babeere mu mbeera z'abantu abalala kyekibasumbuwa kakati okwekakaatika mu kyabalala ogenda okwekanga ng'otandisa ekitakunyumira ne kitandika ate okumenya ggwe because you are no longer happy you are just playing around to the public tune kikye basuubira whose opinion on whose drum are you dancing to ku peesi yaani gy'otambulirako omuntu atalina kyolina akubuulira atya kyolina okukola ng'ate kyolina akyagala akubuulira atya kyangu nnyo okwefuula omugezi akubuulira kyolina okukola ng'ate yalwana kufuna kyolina kati ali nawe n'osigala ng'oyagala n'ateeka ebiseera bye movement zo kino kikole kikola nawe n'otandikira mufo gyokusooka okulwana abeeko engeri gyakusemberera ku ebyo by'oli beegomba kuba ffe naawe beegomba kuba ffe tebakulimba banaamalako ate balina magezi aganti balina kimanyi kuza ate amagezi agaliko tebajja kumalako ge basooka okujjamu fyuzi y'amagezi gyasooka okujjamu nze batte bwe natandika okukolera ku social media natunuulira nnyo abasajja abakoledde mu public eye bwe bagaggawadde and trust me is working kikola tuli mu space yemu naye results zanjawulo kyova olaba otuula n'ogamba naye gundi ono neewunyiza sente azijjawagwe olina kyogaana okusoma on purpose kati ate nange kyenkola kiringa ekyangu mala kulaba abalala nga kibalemye okutegeera n'okukola nendyoka mmanya nti yes character is something very big ate mulimu ebintu batte ebitasobola kati ffe mu bizinensi zaffe zetukola ebitasobola kutukosa kubanga n'abantu abasobola okukola naffe bizinensi ate balina level ey'okutegeera gye balina okuba nga batuuseeko ng'ekyogeddwa yebeyebe tebakitwalanga si bakajambi kuba nabo bamanye ensi gye tutambuliramu ate waliwo ekintu kyentegese wano okusomesa abantu mu selling and branding guno gwe tugendako ogwa real estate oba okozesa ku social media how to use negative and positive energy mu kukola business business byonna bibeera birungi
era bw'ogenda nga byonna bibi buli ddakiika ogenze bw'otambula nga buli kimu kyonna kirungi manya ogenda. Teze onatambula mu zigzag motion. Yes, it is. Ekirungi Yes, it has to be ekirungi zigzag. ekibi. Yes, because zigzag creates emotions mu bantu. Emotions ze causing a reaction. Akwagala n'akuwagira. Ako sijja kukateera wano ngenda kateeka. Akwagala n'akuwagira. Kati it is all deliberate. Era abantu bonna abaagala okutambulira wantu nga wali safe buli ddakiika. They become irrelevant. They are of no substance. Kati mubamu ebituuka, the question is lwaki omwogerako? Lwaki omwogerako? It shows that he is powerful. Omanyi ekitegeeza omuntu okuba essimu seconds 3 eggwanga ne likola video 5. N'okusoba. N'okusoba. Akawunti zaffe nga zikuze lwakasimu. Yes. Seconds aga. 3. 3. Kale si kyekyo ekyaleero. Naye ssebo abantu abo abadde mu ttaka bagambe tebalina kwerya ntama bwe kibateekateeka weba street ebe street atakulekera naye kati olaba kati ono Fatuma talina tteeka. Fatuma wa street. Wa street. Kasita omuzza mu biri diplomacy biki courts of law. Bajja babaleetera abakano babaleetera egundi yagira gundi nanguza we batowe batambula. Wa street. Ate oyo omuwala bw'aba ayagala n'okkola. Kuba gye bamuwanguza street. Bwe baba baagala okukola. Kabugeza alijja luvannyuma nti best idea gye twali badde twakolerawo edda kwali kutaaji bakalwa. Batte omuntu akulabisa nga byokola bifu oba wetugumbudde nga batandika okubuildinga file kuba batandika okugenda nga baziconnectinga. Bw'oba babbireyo mu underground ne bwe weteeka bwoti ng'olaba kuba yo history gye bakwata kaakati bagamba wabalabye bonna baakedde wanejjo. Bw'omala okupanga bwoti nga babitwala bye basookayo mu kkooti n'agira kino yabadde wagundi yabadde wagibakalwa chekingako ku page ye y'omuwano babadde bamuyitaani ate bagenda okulaba eno ogamba simanyi nva wa Sendege ngate face yemu ngate face yemu nga tebikyagatta simanyi Sendege babira beddiranga bi simanyi bulungi neddani gwobuuza naye mufumu jjo ane kati engeri twamumanyira agenda mu bikayi bya buli kika kimuzaala Nendoza, the only way she can survive either kubbira mu underground oba kubivaamu. Abeereko maama agenda alabirira abaana yazze ne bawa beneficiary bamubuuza gozzengaani nze ndi bawa beneficiary kati ye oyo kyolina okumanya masinale bamuteekawo alwana ttaka ajaawo ate she's not by the woman akwogera naye to realize that she's actually not clever. But what she has is the audacity. Ajaawo n'ayogera n'omulanga ayogedde ekyobulimba naye ng'emmeme ye ekidifendinga nti omanyi the cycle omuntu gwe bagamba nti oyo cycle ya omutima gwafa ayogera kyonna kyayogedde oba ani afiiddemu mumanyi nze njogedde weba nantuusa wano nina omunene gwe mmanyi akiri emabega tujja kuba tuyitawo. To them is the results tukunyize tufunyemu tafa ku repercussion oba mubadde mu lutalo ne babaako gwe battiddewo ebyo si bibye kasita yakusasudde wazze olowooza wazze manyi mulimu okufa n'okuwona ate abo abantu tutambula nabo ye kasita abaako nejjugu lye lyakuwulira nalyo naye nkubuulira amagezi gali bajja luvannyuma naye buli lwe bafuna sitaani abakema n'abagaa nti tugende ku ttaka ly'abakaluba buli sitaani abakema sitaani anaddako anaaba abalimbye nkubuulira gyenagwe unatuukako ekiseera in fact of recent bagenzeeyo naye ngamba bano nalimba weeweezezza omanyi nze bwe ndaba omuntu nga takyantaakinga nkuta
nenga bwe kitwa kibadde ne babanga bakisuubira we batu bwe naludda nze by the way I told you earlier on I never start a fight but if I have to fight I don't step back even a single step bwe nsalawo nti kati ngenda kulwana sidda mabega sirwana nero olwanyo olwanira nsonga nina omutima ogwerekereza naye bwonyigiriza ate n'olemezaamu kitegeeza awo kati byonna byokola obikola knowingly with the disrespect and disrespect si kyekintu kyentwala lightly omuntu oyinza omugaa nti ekintu yakikoze by mistake kale kamutagende naye bwolemezaamu kabaka kujjuutuka ali banyumiza bwetutambudde banyabo ne bassebo mwebale nnyo mwebalire ddala okutambula naffe abatulaba n'abatuuliriza bwe twayogera ku nsonga y'abatuuliriza nga tebatulaba bangi mwajja ne mugamba ate naffe mubadde mwatwerabira tubateekako eri ne mwogera nga bwe tukola emirimu tuteekamu obuzindawaalo ne tubawuliriza ng'ate naffe bwe tukola ejyaffe mwebale nnyo mwebalire ddala era tubasiima mwenna banyabo ne bassebo 18 tujja kubeerawo wano Haji nga akusomesa akubotoleddeko katono n'olwekyo tegeera tugenda kubanga tusoma mu real estate and branding na biki byonna jangu n'ebibuuzo byo omulembe gwakolera ku social media jangu n'ebibuuzo byo tegeera negativity and positivity byonna obijjamu oti ekiramu bw'otambula n'ogenda maaso byonna bikolebwa nze Sesanga Bate the Great kula extra digest mugoba nsonga akuume